Olunaku lw'eggulo lwabadde luzibu nnyo ku kizimbe okuli wooteeri ya Sunrise oluvannyuma lwa nnabbambula w'omuliro okukwata ekizimbe kino. Monica Jambe omusuubuzi n'ebba okuva mu ggwanga ly'e Kenya atubuulidde nti batuuse mu Kampala olunaku lw'eggulo ne bafuna ow'okusula wano nno we bawuliridde ekiwunya. We were with my husband. We went to take a shower and I was left there in the room. When he was out of the shower, we had a smell like an electricity or something which is burning. Agamba mbaatidde nnyo olw'omukka ogwabadde omuyitirivu ne gubabuzaako obuddukiro. We tried to exit from the stairs, but there was a lot of heat and a lot of smoke, so we didn't manage to exit from stairs. So we decided to go there. That house had a balcony, so we went to the balcony. Mu kugezaako okwetaasa baasazeewo babuuke bubuusi nga kati banyiga biwundu. I went to the hospital and I was told there is a dislocation of the leg and my husband's hand is broken. N'olwaleero abazinnya mooto basibye bakola buteddiza okuzuula obuzibu kwe bwavudde. Mu kiseera kino ekifo kyonna kyasaliddwako nga tewali muntu akkirizibwamu kabeere musuubuzi. Kyokka abasuubuzi obuzibu babutadde ku kitongole ki KCCA ekitakola kimala kulondoola bizimbe nga bino ebirina pulaani ezitakkirizibwa mu mateeka. Ebizimbe bingi mu Kampala tebirina escape route. Omuntu waddukira omuliro nga guzze. Ebizimbe tebirina fire extinguishers. Omuntu gye yali badde akwata ne beerwanako. Ate nga mulaba nti ebbanga ddene ng'abasuubuzi tubadde tulaajana nti naffe ng'abasuubuzi twetaaga okuyambibwa nti singa twabadde ne motoka ezikiza omuliro twalibadde twatuuse dda baganda baffe ne bayambibwa ne batafa. Poliisi egamba tennazuula kituufu kyavuddeko omuliro guno. Abantu babiri be baagufiiriddemu n'abalala 9 banyiga biwundu. Kigambibwa nti omukka gwabadde mungi nnyo ne gulemesa ababadde bazikiriza omuliro guno sako n'akalippagano k'ebidduka akalemesezza emmotoka za poliisi okutuuka mu budde. Jocelyn Nakibuule, Agafeeyo ku Spark TV.